ku kimu ku bitongole binokoddwayo kya kitongole kya poliisi ng'okusinziira ku Dr. Katiya Kerschbaumer akulira embasi ya Austria wano mu Uganda, poliisi ezisinga zaatalaaze tebalina wadde obukugu obwaniriza obulungi abo ababa bazze okunoonya obwenkanya. You walk into the police station, no one greets you, no one asks you what you want, you know. You wait for an indefinite time until you maybe can give your statement, right? And usually also, very often that's the end of the story. After giving your statement, now you have to start chasing the person on red. What is the status of my case? Dr. Katiya ng'asinziira mu musomo ogutegekeddwa ekitongole ki Justice Law and Order Sector ogugendereddwamu okunyweza enkolagana yaabwe ne bannansi abanoonya obwenkanya, ebitongole bino abisabye okukola omulimu n'obwesimbu. To the population to access these services, it's about the smooth linkage between all the justice actors. Amyuka omwogezi mu ofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti Irene Nakimbugwe akaatiriza ku nsonga eno era ne yeebaza ekitongole ekitegesa omusomo guno gw'agambye nti gwakuyamba nnyo okusobozesa ebitongole bino okulongoosa mu mpeereza yaabyo. Their rights okubeera nga bazidimandinga mu bantu abakola ki ffe mu bantu ffe abalina okubiprovidinga era n'agamba ne ku side y'aba public servants abalina okuwa zino services nabo balinga bebakidde ku mulimu. Ate yakwasaganya ebyamawulire mu ofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti Jacqueline Okoyi asabye bannamawulire okukola omulimu gwabwe n'obwesimbu. We have experienced situations of bias in reporting. In some of the cases, for instance, I will not be silent about this. For instance, the Katanga case. I have accused some of my media people for being biased in their manner of reporting, where it seems like they have already decided against or for an accused person. Abategesi b'omusomo guno nga bakulembeddwamu Rachel Doi Musoke balina essuubi nti gwakuvaamu ebibala njolo. Omusomo guno gwetabiddwako ebitongole okuli Uganda poliisi, ekitongole ky'amakomera, ekya gavumenti ez'ebitundu, bannamawulire okuva ku mikutu gy'amawulire egitali gimu, ofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti n'ebirala okulaba nga banyweza enkolagana yaabwe ne Bebaweereza era betwogeddeko nabo balina bye boogedde. Because at times as crime reporters, it is absurd and surprising when you listen to somebody explaining issues of law and they are out of context. Old days is when a prosecutor, a prisons officer, they couldn't really talk and there were barriers of titles but Jealous has broken all those barriers. And we have been telling stories, justice stories. We have so many people that have find difficulties in accessing justice, and these are the stories that we bring out to the people to learn something about them. Aneti Nakayibale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Bwe tuvaayo eyo bannayuganda basabiddwa okusoosowaza nnyo emmere ennansi